naye batuwandikire nga balekulira kanso bagiwa omukisa eteekwa abantu abalala abanasobola okuweereza abantu b'emikono mu bwesimbu ate mu mazima. Tetukyasobola kukkiriza kukolagana n'abantu balina bikolobero byebakoze nti ate bayimirize nga bagaba emirimu eri abantu b'emikono. Abantu b'emikono tebajja kuba na bwesigwa n'abantu abakwatiddwa mu bintu ebyenjawulo, abakwatiddwa State House, abantu bateekeddwa mu makomera ne kansa eyaliwo tukire chairman gwedda bigerewo nale bakalo bakasa naye yawandika nga abawumbuza ng'abalabiremu ebizibu. Kati ate ne kanso yennyini eyaliwo mu Desemba era nayo yawandiika nga nayo egamba nti abantu bano tebasaanye kukola mirimu gya kugaba mirimu mukono. Kyebaava bawandikira akakiiko okuva e Buvuma kajje kagaba emirimu emikono. Era tumaze emyezi 6 nga tulina akakiiko okuva e Buvuma nga ke kagaba emirimu. Nolwekyo olw'ensonga eyo fayiro z'abantu bano ziri wa DPP ayogera zinoonyerezaako azeekenneenye alabe wabatwala mu kkooti. Ffe tuyinza kuddaawo okulindirira process eyo nakuggwayo amakooti bajulidde bakoze eki ng'emirimu gitudde wano ebyo process eyinza tutwalira emyaka n'emyaka. So ffe tusazeewo nga kanso tutandike process ebajjamu obwesigwa era process etandikira nakuwandikira nakola petition era petition tugikoze mu kanso okusinziira ku mateeka tuligenda giweerezebwa minisita ne mu Public Service Commission. Kati bwena eva etambule genda mu maaso nebirisa yeetaaga ng'ennaku z'omwezi 38 nga tulina akakiiko akapya akajjuvu obulungi ak'abantu ab'ensimbu okugabira abantu b'emikono ebiri. Tulina emirimu egisukka mu 1300 emikono naye ne ssente zizibwayo financial year twazizaayo 2000 eno nze gyentandise nsanze bazaayo 2000 gavumenti zaali zakuwa abantu misaala abapya, abasawo emisaala, abasomesa emisaala, abalimisa emisaala, ab'emiruka emisaala, naye tebaliiwo. Sokkaawo kyeyakoze yazikutte n'azizaayo kuba talina baazigabira. Kakati ate nga tulina abantu bangi emikono, abavubuka bangi abeetaaga emirimu abasomye, tetusobodde kubawa mirimu gino ate nga mirimu weegiri. Kati ffe tuyinza kudda wano okulindirira myaka na myaka nga tulindirira abantu abeewozaako olw'ebibi bye baakola. Kakati ebibi byabwe bye baakola bagende bawere n'embe nabyo ebya bizinensi yaffe nga disitulikiti y'emikono babiveeko etudde tutandika process. Njala bakubira mulanga nti bwe babeera bannamukono abalungi abajja okusaavinga bateekemu ebbaluwa ezirekulira ekintu kibalemeredde. Bannamukono tebakyabalinamu bwesigwa, tebalina ngeri gye bayinza kwerongoosa. Ne boogula sanitayiza ava America ne Iran takyasobola kubalongoosa okusobola okuweereza bannamukono. Nze siyinza kutuula wano mbeere mu kamese tambula oyo, nze siri muntu wa kamese tambula. Biganye katufune abalala kuba tulina abantu bangi, tukyalina abantu bangi abalina integrity abajja okukola obulungi omulimu. Bwe nali kyamwani wano alina Mr. Sebiranga yagaba emirimu wano tewali muntu n'omu gwe yajjako ssente osobola okukola akakiiko kano. So nsanyuse nti kanso etandise process ejjamu abantu bano aba District Service Commission bawere n'embe n'emirimu gyabwe naye nga tebakyalina kakwaso konna na kanso kubanga etteeka litukkiriza okubajjamu nga kanso kuba kanso yebalonda. Ebbanga nga yeetooloola kanso eyaggwa yo yasalawo nti bamale kubatwala balabeko ebinazi gye babirimye basobole okuyisa. Eno enkola tekola kubanga abaagala ebinazi mu Uganda birima bangi. Kati kutaddewo condition gavumenti tekusasula nga tonnabakukola mulimu. Kati gavumenti eyinza tuteekamu ssente nga kanso tumale okulambula tuke tukole ekituyise resolution. Gavumenti esasula byotannakola omala kukola nekolaki senga mumala okulambula ne Buganda. Kati bo bakola batya accountability ya ssente zebaba basaasanyizaako. So etteeka epya ligamba nti tulina kumala kuyisa resolution ey'okukkiriza ebinazi then oluvannyuma
programs nyingi zigenda okutambula. Mulimu bakansala bajja genda balambule, abalimi baffe tujja batwala balambule, naye ekisinga obukulu eno program egenda kuwa abantu baffe ab'emikono, abantu abasukka mu mitwalo 15 bagenda kufuna ebyenfuna ebirungi. Ate bagenda kutukolera enguudo, bagenda tuyambako tukolera enguudo buli we twetaaga oluguudo lunatuuka ku Binazi. Ate bamaze okupima nga disitulikiti yaffe ey'Emukono okuva Ekkoome okutuukira ddala Entunda n'okutuuka Namuganga Ebinazi bisobola okudda obulungi. So tuba tufunye emirimu mingi, abantu bangi bagenda kufuna ebyokukola. Ate Ebinazi kyekintu ky'olima ne kimala emyaka nga 40 nga weekiri. So olima ekintu omwana n'omuzukulu kyanasigala ng'ayimiriddeko. Kifaanana ng'emmwanyi. Ate kyendabirira yakyo sinzibu nga yamwanyi. Mwanyi zajjamu obuzibu. Ebinazi byangu nnyo. Kakati eno ku nnyanja bagenda ab'ebinazi bagenda kutuwa n'emmeeri ezigenda okutambuza abantu n'ebyenfuna eri ku nnyanja. Nga bulabe bakoze ebuvuba. Kuba embeera zaffe ez'Ekkoome n'embalama z'ennyanja, Katosi, Mpunga, Empatta, ze zimu n'ez'Ekalangala, ze zimu n'ez'ebuvuba. So nsanyuse nti n'oyo Kamese Tambula abadde awo kuwa conditioning, mumale kutukolera kino tunoke tuyise ebyoffe tubijjeewo olwaleero tugamba nti tuyisiza, era n'abakungu bavudde mu ministry babaddewo, resolution yaffe nkyetuuka olwega program etandika ey'Ebinazi. Ate nina essanyu okubategeeza nti kubanga nze nali nalaba dda nga tulina okulaba nti tuli kitambula, era nali namala okukakasa minisita nti tujja kukiyisa era mututeeke mu program. Kati Ebinazi ensigo ze balimye ezigenda okufuluma mu Novemba, olw'okuba katuyisiza naffe tugenda kubeerako ne share ng'ab'Emukono, era tugenda kutandikirako ekiteyazi 30,000 zebatubalidde Kamukono. So nsaba bannamukono abalina akataka ke balina bajje balimirwe Ebinazi. Ekirungi ky'Ebinazi bakulimira, bakuteeramu, bakuleetera ensigo, balabirira, n'otandika okukungula, bakuwa emyaka 2 nga tonnaba kutandika kusasula, n'otandika okusasula mpola mpola. Ebitundu 33 buli 100 ebya ssente ze baba bakuwoze oba ze baba bakutadde mu puroguramu. So kino emirimu n'abakyala, emirimu emirala gye tugenda okuteekawo gisukka mu mitwalo 15 gigenda okuyamba abantu b'Emukono. So kino kyo kitusanyusiza. Ekirala ekibaddemu ekyamalwaliro nkyogeddeko, ekirala ekibaddemu kyekya puroguramu ennungi ennyo ey'abavubuka okufuna emirimu amakolero. Tulina amakolero mangi. We are actually the industrial hub of this country. We are the industrial destination of this country. Kakati ffe tusinga amakolero amangi mu Uganda ab'Emukono. Naye kikwewuunyisa nti ogenda wali Embalala n'olaba nga abantu abatambula kuva mu factory si b'Emukono, bavudde mu districts ndala, abamu bavudde nabweru wa ggwanga, bavudde Kenya bazze okukola mu factory ezo. Kakati tuyisiza etteeka tugenda kukola ordinance egamba nti kikukakatako bw'alina kyokola Emukono ebitundu 3 ku buli 100 eby'emirimu birina kubeera by'abavubuka baffe ab'Emukono. So leka kuleeta abavubuka bajja gy'obazze batambule butambuzi wano, batambula mu makolero, bava Namanve batambula, naye nga si wano waffe abaffe batudde bali ku mweso, tewali abawa mulimu wali. Kino kikwatagana bulungi nekye twatandika ekyokuteekawo job center, kubanga twafulumya dda efoomu eziwandiisa abavubuka okuva ku kyalo nga twagala tumanye omuvubuka wawabeera mulimu ki gwasobola okukola, alina bukugu ki, era yeetaaga ki okumwongeramu, era yabyetaaza ekyokwongera ku ebyo byamanyi. Ebyo tubitadde mu job center, tutaddewo job center wano, twakawandiisa kati abavubuka abawera 15,000 abaagala emirimu egy'enjawulo. Kale bwe tunaateekawo n'etteeka lino ligenda kuteeka ekyo mukola. Gowa factory bw'otuga nti mwaŋŋamye mulina ba driver bali liddawa, nina ebimotoka 10 byetaaga ba driver, nga tukebera mu job center wali ku kompyuta nga tubajjayo abeetaaga obwa driver nga bafuna emirimu. Naye nga kikukakatako ng'omuntu yenna atandise ekintu kyo, oba ozimba kalina oba okola ki, abantu 3 ku buli 100 b'ozimbisa bumanya nti balina kubeera bavubuka baffe ab'Emukono. So ekyo nakyo kigenda tuyamba nnyo employment. Nalaba nga bwentunula ku lisiti z'abantu abaweebwa emirimu abasinga sibamanyi. Omanyi decentralization etegeeza nti
mu abantu b'omu kitundu kyammwe as much as possible mwekolere ku nsonga zammwe. Kati buli lwe tubeera n'abantu mu kitundu kyaffe nga basobola okutusaavinga mu bifo eby'enjawulo ebya gavumenti be basooka okuweebwa omukisa. Gamba tulina badokita babasomeserezza wano, oli atunze n'akabanja ke n'asomesa omwana wa dokita. Kiba kirungi nnyo bwe tulanga ebifo by'obwa dokita, omuzadde ono asanyuka nnyo ng'omwana we afunye omulimu, naye bw'ate bw'atagufuna n'asigala awo ng'amutunuulidde, yatunda n'epoloti n'aweerera omwana, naye omwana amutunuulidde talina mulimu, ate tuguwadde oweebunaayira, sikiriziganya nakyo. Okujjako nga wano ewaffe emirimu gikoze eki, nga abagisobola okugikola bakoze eki, babuzeewo. Tuyinza okubulwa lumutwalanga ekifo kya Land Valuer, ntukiranga emirundi 3 nali chairman mu kisanja eki, nga tetulina muntu alina qualification za Land Valuer. Okutuuka bwe twafuna omukyalo omu yavaaluwa eyo najja n'atwala ekifo ekyo, naye yakola emyezi 6 n'asaba study leave n'agenda e Sweden. Twasigala tumusasula wano naye ngaali Sweden, yayagala kuyitira wano. Era bwe yavaayo ng'afunye PhD yagenda mu ministry, semukono teyamuganyulwamu. Obwo bwe buzibu bw'okwemployinga abantu abati bavudde mu kitundu kyaffe. Tetuufaayo nti no, tetusosola mu deliberate nti tulina abaana abaffe abasomye. Kati oyinza kunoonya wambulukano ng'andi onoomujja Wakiso, tubalina wano. Tujja ng'andi onoonya Nansi nti onoomujja Buyukwe, tumulina wano. Tujja kuŋŋamba nti onoonya accountant nti ogenda mujja Luweero, tulina wano accountant ewaffe. So emphasis yaffe kusooka kuwa mukisa abantu baffe abawa. Kyova olaba twagala n'akakiiko akalina integrity. Tebannamukono mbasuubiza kimu, tugenda kulonda akakiiko akalina integrity. Tewajja kuba muntu n'omu ajja kulya ku muntu ssente ng'atudde mu ofiisi nti ayagala omulimu naye alina ssente zaawaayo, tekijja kusoboka. Because I have systems ezimonitoringa abantu bano be tuba tulonze mu bukiiko. Era omumemba gwe tunaalonda n'akola ekintu ekyo n'asiibuka empisa, tujja kumugyamu ku sipooti awo, titujja kumulwisa. So naye nga emphasis yaffe bwe tulanga emirimu, naffe tulina abagisomye kati baginoonyeewa. We have to be realistic. Decentralization yatuwako eke yaffe. The reason why you have decentralization is that ebintu ebisinga obungi nammwe gwe mutemwa gwammwe eyo yemu ku keeki zaffe ze tulina okukola okufuna emirimu. Keeki yaffe, keeki yammwe yaba emikono yiyo. Ab'ebufuma nabo balina eyaabwe, balina emirimu egyabwe. Abaluwa nabo balina eyaabwe, balye keeki yaabwe naffe tulye eyaffe. Kale leka balye abeeri baleme kugujubanira yaffe eyawa. Right? Be very clear. I'm very deliberate on that. Era toyinza kukyusa ndowooza yange ku nsonga eyo. Ekirala era kyova olaba nakino emirimu gyaffe factories zizze muno omwaffe, environment ekosebwa yaffe, resources zebayisitamu zaffe, ate bukutuka okugaba emirimu ate n'osomba abaana n'obajja eri n'ogamba ab'emikono tebasobola kukola wano. That's why we are bringing an ordinance. An ordinance is a law made by district. That's why we are bringing an ordinance. Ekakao wa factory okutuwa ebitundu 3 kale atuweeka 3 kokka ku bantu be bagenda okukozesa. Bwe tunaba nga ba technical people tetubalina, kale katukome ku ba non-technical people, but at least give us 30 in our quota, and it has to be a must because it is under the ordinance that we are developing right now. Actually, our second council, and one of the major features that came in the council was one upgrade of our health center 3s. Some of them health center 4, for example, Najifuma, Kome, because of the geographical location of Kome Island, and Katogo. We are also thinking of, under this resolution, we are requesting government to upgrade all health center 2s to health center 3s, because health center 3s will employ medical doctors and about 55 other health workers within that facility. Mukono is within Kampala metropolitan. The populations are developing. We have a population coming in.
we have the spillover of the health issues of Kampala and other neighboring districts. That's why we need to have a strong health system, a strong and functional health system. And that's why we moved a motion promoting health center 2s to 3s, and some of the health center 3s, according to the medical records, according to the available data, to be promoted to 4. The other motion was about the District Service Commission. We have started a process of removing 3 members of our District Service Commission from the commission and appointing new members. We have a directive from the Ministry, the Honorable Minister of Local Government has given us a deadline to constitute our District Service Commission before the 30th of August. So in compliance to that directive, we started a process of removing the old District Service Commission, where members mismanaged themselves. And our reason for that is that because one of the reasons for removal of members is misconduct. So they misconducted themselves, and that's why they have lost credibility. Their rating in the public is too low. There's a lot of credibility deficiency among those members. So, as a council, the procedure is to start with a petition, and the petition has been passed by council, the minister, and the Public Service Commission. And we know that very soon, Public Service Commission clears us. We are going to appoint 3 other members of the District Service Commission. There are 5 members, but 2 members have no issues. Arthur Brick and Sewanyana have no issues, but other members have issues. And that's why you have started the process. My appeal to these members, let them resign. Because if they resign, it will be a big credit. It will actually be a gift given to Mukono District. Because we shall not struggle so much. Let them resign, and then we'll get another District Service Commission in place. Because this is a service. It's a honorary service given to somebody who has retired from service to come and give voluntary work. Work on the District Service Commission is entirely voluntary work. You don't need to struggle so much to remain there. So once people are not appreciating what you are doing, kindly resign. And let us put in place a new membership of the District Service Commission. That's my appeal to these members. If they don't resign, we shall still move ahead, because I'm not moving forward. I'm not moving backwards, and I don't want mosquito speed over these issues. Me, I don't move like a mosquito. I move very fast, and if you want to drill me with your legal issues, you won't get me. So I am appealing to these members, kindly come to us here. We shall work together. Do resign, go. We can give you other responsibilities elsewhere, but the District Service Commission is too delicate for us. We had recently from Muvuma, but still I'm not satisfied with the work that came out, because most of the people that were given employment were not from Mukono. Because the mind of the framers of decentralization was that decentralization must benefit the people in that particular community. We only move out of the community when we don't have suitable, qualified people. So my mind is that we should follow that spirit of decentralization, and as much as possible give employment to our people from Mukono, from within the district. We only move out of the district when we don't have qualified people, which I doubt. Because we can't employ a Muluka chief from, we can't fail to get somebody qualifying to be a Muluka chief from within Mukono. Somebody qualifying to be a doctor from within Mukono. No way. We still have all those resources, but they are jeopardized by corruption and mismanagement by some few individuals, which we are fighting.